Ogamba otya kansuubire nti byonna bitambudde bulungi. Gwandaba omulundi gwo ogusoose ku channel eno nga kwondabira nkusaba osubscribinge ng'okona ku kigambo subscribe ne wali kantu akalinga akade naye ng'ogamba otya. Nkwaniriza ku channel eno ate njagala tutambule bwe tuti. Munnange olunaku lwaleero abataka abagenda okulaba Ssaabasajja Kabaka bavuddeyo ne boogera. Ye story eno gye nkuleetedde. Bagambye ki, bali ku ki, biibino. Naye ng'okusooka byonna nkusaba nti bwe kubanga gwe omuntu gw'okusoose okujja wano subscribinga ate ne nkujjukiza ba KPG Dream Goals Consult Limited abatunda ettaka ate nga batunda ttaka lya byapa. KPG Dream Goals Consult Limited basangibwa Kawempe okulina na ofiisi zannira ku ssimu 0700 34 10 ne 0757 62 92 95. Abataka bavuddeyo ne boogera. Abataka bano abakulembera ebika bya Buganda beerondamu abakiise baabwe 5 ne bagenda okulaba Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda gyajjanjabirwa e Namibia. Bwe bagenda bamaze okutulaga obumalirivu nti bo Keetonye, Kagwake, Kaberubaale, Kabe Katonda baali bakulaba Ssaabasajja Kabaka era tebaali bakuva Namibia nga tebanyumizaamu naye. Tebaali bakuva Namibia nga tebanyumizaamu ne Ssaabasajja Kabaka. Era so n'olwekyo baatuwa essuubi lingi. Bwe bagenda babadde e Namibia ne bagezaako okulaba Ssaabasajja Kabaka ekitaasoboka. Olwaleero bavuddeyo ne bagamba nti tebasobola kumulaba. Olugendo lwe Namibia tugenda kudda tubanyumize. Naye kye tumanyi era kye twajjayo Ssaabasajja Kabaka gyali. Abataka bannyonnyola bagamba nti weewaawo tebasobola kulaba Ssaabasajja Kabaka nga bwe baali bagenza okumulaba. Bingi bye bagenda okutunnyonnyola naye bimu byakusooka kulowoozaako. Naye kye bakakasa ebintu bino. Ekisooka, Ssaabasajja Kabaka si muwambe. Ekyokubiri, bakakasa nti Ssaabasajja Kabaka mulwadde. Era bakakasa nti Namibia gyali weewaawo nga tebaamulaba. Abataka banyumizza ku bimu ku bitonotono bye baasisinkana e Namibia. Era kankwongera tulina okwebuuza kungi. Tetwagala kubagamba kintu nga tetukwataganye na buli akwatibwako ensonga eno nga bwe tubayise olwaleero. Embeera bw'etyo bw'eri mukwano gwange era gwe andaba nti embeera eno yonna baali bagenze okusobola okuba ku Ssaabasajja Kabaka ekimunye n'okunyumyako naye, wabula bakukkulumidde abo bonna abasuubira nti bo ng'abataka bavunaanyizibwa era balina okubaako omuntu yenna gwe bateekwa okubaako ne olukusa lwe bamusaba bwe baba baakwogerako baba bakulaba ku Ssaabasajja Kabaka. Bagamba nti bwe yali wano baagaanibwa, bw'agenze era bye bimu. Kati bo bagamba nti ekyo ekikolebwa oba ekyakoleddwa bakivumirira ne sekuvumirira yenna era kikyamu nnyo 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 nnyo. Embeera yonna yeetooloolerawo. Kinajjukirwa nti Ssaabasajja Kabaka awezezza ennaku 9 mu ggwanga lya Namibia ate nga ennaku 9 ze zesalira okubeera mu ggwanga lya Namibia bw'obanga oli mugwira mulyo. Kyova olaba nti abakulira eddwaliro baawandiise nga basaba
visa ye eyongerweyo akaseera abakulu mu Namibia kye baaganye. Kati kitegeeza nti abadde tannaba Ssaabasajja Kabaka kuwonera ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Kakati embeera n'ebeera bw'etyo nti visa ye erabika yaweddeko. Ennaku 9 ez'essalira mu Namibia eziweebwa omugwira yenna okubeera mu ggwanga lya Namibia zirabika Ssaabasajja Kabaka zaamuweddeko. So tulindiridde okulaba ekinaabaawo oba gavumenti eneeyogezeganya n'eye Namibia eyaffe eya wano okulaba nga ddala ennaku zongerwayo n'aba nga asigala akyafuna obujjanjabi bwe nga bw'ateekwa okufuna. Abataka tubadde tusuubira nti bajja kwogera bingi ku byababaako, naye waliwo ekibinja kya abeeyita bazzukulu ba Buganda. Abeeyita bazzukulu ba Buganda bavuddeyo ne bagamba abataka nti abataka okusinziira ku kiriwo ne ku kye mwogera tetujja kubagamba nti mwalidde, nti kubanga waliwo enjogera bbiri, walya oba watya. Kakati tujja kugamba nti mwalidde, naye ate n'okugamba abataka nti baatya, abazzukulu ba Buganda bye bivudde mu kamwa kaabwe. Era omuzindalo bawambi muwambe ku mukolo ogwo nga ebintu ebyo byonna bigenda mu maaso. Naye wonna wowulirira bino baabataka basuubiza nti bagenda kudda babeeko kye boogera ku nsonga eno eya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. So tulindiridde okuwulira okuva mu gavumenti ya Uganda, tulindiridde okuwulira okuva e Mengo okulaba ddala ki ekiddako. Naye nga amawulire agaliwo, gavumenti ya Namibia egaanye okwongezaayo visa ya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. Ekintu bwe kityo bwe kiri. Kyokka ate ekyo tekitegeeza nti olwo yabadde awonye. Kati awo we tuli, muganda wange gwe andaba. Nkwebaza nno okunfollowinga n'okusubscribinga n'okutambulira awamu nange. Nkusaba okujjukiza nti KPJ Dream Goals Consult Limited tusangibwa Kawempe okuliraana office za Niba. Tuyina ettaka ew'obulenzi Kimwanyi, ploti ya bukadde 5.5, naye nga tugikuwa n'otandikako n'akakadde 1.5. Ezisigaddeyo n'ozireeta mpola mpola mu myezi 5.